Finally, Wuuno Omulogo yali yaloga Ray P Obutazaala. Ray P amaze n'amulabisa akatambi nkalina mu maaso awo, ate eby'omuyimbi Big Eye si birungi, bamutabukidde n'akatambi nako nkalina mu maaso awo. Ate bwino omukambwe azuuse ku taata w'olubuto lwa Ray P, lwa bindeeba oba si lwa bindeeba. Bwino mulina maaso awo, we just likinga video eno, subscribinga, commentinga, ate tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Kakati ntandise ne Ray P nga atabukira abalogo ba kuno. Naye njagala okugamba abalogo ba kuno nti bannange mbakakasa, try me. Try mweroza, try me. Bring it on, I bring on gods. Bring it, I bring on gods. Nabeweredde muloga n'ebitaba kwatako obushiri kububajjudde mwe muloga ebiba essanyu ly'omulala ne munyiga ne mukola muta. Njagala bakakasa nti bampu eno tevudde wa shaitwani, tevudde wa stan, evudde wa Mukama Katonda. Kati njagala okubalaga amanyi ga Mukama Katonda nti tebagazannyisa. We mwayogerera ennyo Gabi Ntata alina kayimba gamba nti yawo we wantera omukisa wakati w'ennyanja awo masekati g'ebigambo yewewo weyantera omukisa. Obufaananyi mwabulabye kuba tonabulabanga wakazuku kasoko balage producer. Show them the pictures, show them the pictures, and they be seeing the picture. See the pictures. See Mama Prince looking like a snack. Kati mufa mwagamba simanya TV ya bindeeba, si ya bindeeba ya King Kalisa, just bindeeba inam shares ku show yange. Katugende mu byemizannyo. Agenda ke yasoko kozesa oba kayulika muyulisi nze simanyi naye nasooka naga akadde yagule kali aka bwe yebwe yagenda mu famous nasaka pregnancy test bamu akali aka oliwewe bwe yagenda aka ndozaka fukako nnyo ne kayulika nadde nagula akalala munange bwe yadde nagula akalala. Results they come when they confirm that Mama Prince is the next mother. Mama Prince yakube tendo. Mama Prince nagamba alhamdulillah. So Mama Prince ebanga limaze nga temulaba ku TV. Munaye Mama Prince nga ayita mu first trimester. Oh! Kyamukoze. Temulese kyeki. Mama Prince aradde first trimester n'ayita Katonda n'amumalayo. Naye alhamdulillah ate nayo stage namala n'agiyitamu. Kyovala Mama Prince yakomawo ku TV. Mukitegeera. Naye munange essanyu eriri ewaffe. Ogamba naye tugenda abanaye bakyekiri ewaffe sibalina kumanya. Mama Prince ekiri ewuwe. Allahu akbar. Tendo lyoka kwebaza Katonda alhamdulillah zitinga na alhamdulillah. Mwana Prince wa yewa bufananyi abantu kabatandika okuyomba ratchet posting gidze. Yes, you know ye mukyala Ray P indowooza mumwerabiddeko essanyu terimuva kati ku face okuva lwe yatadde obufaananyi nga ali lubuto, era ayongedde okusomera abalogo temujja musobola bwe muleeta amalogo nga yajjayo Katonda, bwe muleeta eddogo nga yasaba Katonda, ng'eddogo lyammwe likola ki, ng'eddogo lyammwe lifuluka. Ate mawulire amalala bwino omukambwe azuuse ku taata w'olubuto lwa Ray P, lwa bindeeba oba si lwa bindeeba. Kankuzanyire wano akatambi ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi nnyo. Omukyala yapostinze n'asuulayo n'atutegeeza nti she's pregnant emyezi gy'ataatu wadde. Naye kati awo twagalira okugamba abaali boogera ebigambo mwatugamba owaayi kansoke nnindeko okuteeka ab'ebigambo on the spot. Tebannatugamba taata lubuto abakazi beekyusa buli kiseera. Mbadde ngenda kugamba nti waliwo eyatugamba nti bindeeba yalwala sukaali tasobola funisa lubuto. Temwabiwulira? Ne batugamba nti bindeeba yalwala sukaali tasobola funisa lubuto. Live zayitingana mu musajja yalwala sukaali. Kati olubuto omuwala lwe yafunye lwammwe oba yanywedde lunywe mumanyi nawe kandinda omukazi asooka abalotuga nti olubuto lwa bindeeba. Saagala nnyo kusamwasamwa na bigambo nza okuba nga abasukaali nabo baali batuufu okitegeera. Kati awo ate ne mmaliriza nga mmize ebigambo
So naye nga ekikulu kya byonna Ray P ali lubuto. So kati ye mu bigambo bye agamba bye yabadde aŋŋamba nti olubuto teyalukweka. She didn't hide the pregnancy. She says yalinamu issues Abannayuganda mwali mumulemeddeko. By the way, nawulirako awo nabiwulira mu kusooka wali Ray P ne we yakaabira awo ne baŋŋamba nti waliwo yali yamuloga ye baali bamukuttemu nabiwulira awo nga tukyaliko sipaaka oli nannyumiza nanga akasuku gwomanyi omwana biki awo wonna we yakaabira mbu baamuli bubi. Ndowooza ebintu bya siraamu nga boobimanyi bo bamanyi okubaga kola bootiisa mu maaso wooti Mungu akute Mungu n'amuta. Era ndowooza y'ensonga akibinde ba yayita va wano last year. Penetration. Yes, no ye mukulu kasuku ebibuuzo bikyali bingi nnyo okuviira ddala mu bantu ba social media in-laws nga bwe mubamanyi okuva omukyala Ray P bwe yafulumya ebifaananyi bye ng'alaga nti ali lubuto. Abantu tebannaba kwewummuzaako, abantu bakyagala okumanya information esinga kweyo nti Ray P olubuto yaluggyeewa, kubanga waliwo live ezaayitingana awo ku TikTok ng'abaana bagamba nti omukulu bindeeba yandibanga alina obulwadde obwa sukaali obuyinza okubeera nga bwe bwamulemesa okubeera nga ate munnange asobola okubeera nti azaala. Kakati kasuku yeebuuza essaawa eno olubuto omukazi yaluggyeewa, tabanga alinayo omuntu omulala, tabanga ye ne bindeeba bakitadda kwegamba bye biri ku mimwa gy'abantu, naye katulinde tulabewa ate gye binaggwera. Naye nga fano ku Kika media twongera okuwozaayoza Ray P nga tumugamba nti congratulations olw'ekirabo kino Katonda kye yamuwadde. Nga bwe mujjukire emabegakaawo bami mukazi wattu yavaayo ne ku mpewo za TV n'akaaba amaziga ng'agamba nti anoonyezza omwana naye omwana abuze. Ne ba social media in-laws ne batandika omukolokota kyowaayo obufumbo bumazeemuko ebbanga erimala lwaki tozaalira musajja. Nga bw'omanyi ba social media in-laws basobola okukolokota mpaka kuwulira bubi mpaka kukaaba naye nga tebakutadde nga tebakuvuddeeko. Kakati Katonda yamaze n'amwanukula era nga wano twongera bwongezi kumuyozaayoza nti ye bali kubeera nga ate munnange atuuka okubuwanguzi obwo. Yes, ate mu mawulire amalala ye omuyimbi Big Eye si birungi. Waliwo omuyimbi avuddeyo n'amulumiriza nti yamuwandiikira oluyimba kyokka Big Eye atambula ku TV ng'agenda yeewaana ng'oluyimba luno bwe yalwewandiikira. Kwegamba writer tamuwa credit agyewa yekka ne yesudiya nti oluyimba ye yaluwandiika kyokka nga si ye yaluwandiika. Omuyimbi ayitibwa Nanda Love, omuyimbi ono mupya nnyo naye nga azze awandiikira abayimbi ab'enjawulo. Oluyimba lwayogerako lwe luno olukutteeyo ensangi zino olumanyikiddwa nga mikono jju. Oluyimba olwo lukutte nnyo, lukubye nnyo, lulina views nnyingi nnyo ku YouTube era lwe luyimba essaawa eno Big Eye lwalina era nga kyemmanyi buli omu yali alulabyeko oba yali aluwuliddeko. So oluyimba olwo omukyalo ono Nanda Love lwali mu kwogerako nti yaluwandiikira omukulu Big Eye naye Big Eye alemereddwa okubeera nga ate amuwa credit wabula agenda yeewaana ng'oluyimba ye mwennyini bwe yalwewandiikira. Kankulage kano akatambi ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso. Manyi tulina ebitone byaffe Katonda bye yatuwa ate Katonda wakuwa ekitone oba olina okikoza tolina kikodowalira. Naye I wrote a song for Big Eye. Nagenda on one interview nagamba buno ne bamubuuza ani yanka oluyimba olwo, instead of giving me my flowers ekintu ekyo kimputinga down beera ngamba sigenda kuddamu abantu nyimba. Like guy, that is one of the biggest problems ekiyinza okuletinga down ne mbeera nga sikyawa ba artist music wange kubanga nze na gold. Naye guy wenakolola mu luyimba yakololawo, wenassa yassa, when nayambuka yayambuka from A to Z. It is my art. Guy atunagamba batukame Nando Love wandika mkono juu, instead of giving me my flowers like Nando Love one of my team members. I am not part of Big Eye, I'm not one of his team members, but he was like one of my team members, wrote the song and
I was like, I think we were posting off on a music abantu bawandikira music awo ate ne mabala ne babyegana. Netovayo ngenda kufunira Davido. Okenda muwandikira oluyimba Davido yagenda tuteeka ku level da sibwe ki aje wano mu match ate mu manyi tuli ba mikwano artist bafata abawano betwagaliza ffe birungi ate akantu akatonde nnyo okola abayimbi abamu wamma bayimba oluyimba nga lulungi lustaking kubanga shite yawa artist bimuli mikono ju is my art from A to Z okuva watandise mpaka wa stop is choba kola ne bat mikono ju chimani gwe ya muandika na era gwe ya wandika ne olimbalo ne joiranda sibwe kiri ebyaddala kati tudde ku bintu ebyaddala va ku mikono ju nyongera okujjukiza nti obadde ku Kika Media era nga gwe wena tanaba kulabikanga osubscribinga gena maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge toyera kutaninga on notification bell yo buterevo ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango ona toka skippinga kubanga engiri gyonzo okulabikanga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwataawo mu kigalo butere video no jja kubeera nga ojimperedde like mwabatulabira egwelu w'eggwanga kosana mmwe abatulabira no waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala wekomere ku Kika Media tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo agoocha agakagwawo gonna ogenda kubeera nga ogafuna butereevu gwano ku Kika Media kyoba okola likinga video eno subscribinga intere endowooza yo mu comment section ate tubeere nga ate munnange tukikwasaganya n'ekirala tewerabira kutaninga on notification bell yo kubanga ekyo kintu kikulu nnyo ojja kubeera nga gwe asooka okufuna videos zino nga twakaziteekayo ng'ofuna bufunye notification tutaddeyo video empya ate n'olekera okubeera nga weekuumira mu kumanya wano ku Kika Media kale munzikirize mbaagaliza olunaku olungi akuume atakumira mpeera mweraba.